jako akawuwo. Embeera y'amafuta esusse kuba buli kintu kigenze wala. Kino kiddiridde abamu ku bagoba ba bodaboda okuvaayo ne beekubira enduulu eri abakulembeze baabwe nabo bongeze ku bisale nga bwe kuli ku bannaabwe aba taxi abayongeze dda ebisale by'entambula. Bali ku birala nnyo ebitatukolako omuntu wa wansi bye baliko essaawa zino. Naye nga kino kinyigiriza okuva kunze awa gavumenti omusolo kuba nze agiyimirizaawo ku mafuta genkola ki gengula buli lunaku ne bantu badde batuyamba ne batwogererako. Abamu ku bano be tusanze nga bawujjaddeko ku siteegi olw'abasaabaze okubula bagamba nti bbeeyi y'amafuta ageekanamye ebanyize nnyo nga n'abasaabaze tebaagala kubongeza ng'ate zo takisi bazirinnya. N'olaba abasaabaze nga bayitako ku siteegi nga bayimirira buyimirizi ku magulu banoonya abatwalire essatu kati ate awo ku siteegi bw'ogamba muno naawe obwesatu oba tofunamu okuva Mukono okutuuka e Kampala ng'enkomawo wano lita eba eweddemu ababodaboda ebisale byaffe okubirinnyisa kizibu. Wano onogamba nti okuva wano ppaka Bukuju nyongeremu 5 omusaabaze ajjagaana ate bw'anaagaana bodaboda nnyingi zaayitirira. Ababodaboda bagamba nti embeera yakubagoba mulimu ogubadde guyimirizaawo abangi mu ggwanga kubanga kati bwe bagezaako okulinnyisa ate abasaabaze nabo babakaabira mbeera nti n'abakulembeze abandi bayambye ate nabo babavaamu dda. Olugendo obadde olw'olukubya ate kirabu twongeremu 5 tubeere nga tukola ki tuleme enyigirizibwa kyekimu. Ogamba nti tolinnyise nga batambula naye kino ekyamafuta olaba ffe buli ekijja kinyigiriza ffe wa boda. Omulimu gwetutabukidde guno gwa bodaboda era n'ekitu ekiba kisiikirize nakyo olwo bakitemye kubanga ekisiikirize kya bodaboda kibadde kirimu abantu ab'enjawulo emirimu egyafa abadde bazibu boda. Kino nno kye kibagudde abakulembeze ba bodaboda mu disitulikiti y'e Mukono okuvaayo ne bategeezanga nabo bwe bongeza ebisale olw'embeera eri mu ggwanga. Naffe tusazeewo okwongezaamu kasente akatonotono. Mulina okukimanya nti ababoda abasinga piki bavuga za looni. So embeera eyo tuwaliriza ne twongeramu kasente si kanene nnyo okugeza omuntu abadde ng'ava na suuti awo nga ajja okudwala ennamu embadde agira siringi 1000 naye kati tuleeterawo siringi 1500. So tusaba mugumire embeera eyo nga tukubira ne bannaffe abali mu gavumenti oba mu bifo by'obuvunaanyizibwa omulanga okubaako ekikolebwawo. Mutebiddeewo omuwandiisi w'ekibiina ky'ababodaboda mu disitulikiti y'e Mukono ategeeza nti kati buli lugendo bongeddemu $500 okulaba nga nabo basobola okusigala mu mulimu gwabwe. Omuwendo gwa buli bintu ebikozesebwa awaka bidda bolinzi oba byayongezebwa by 100%. Ekyennaku n'amafuta nago gayongezebwa by almost 80%. Kati otunuulira sekita yaffe ng'eya transport nga tuyimirawo ku mbeera y'amafuta. Amafuta ye capital waffe ate nga industry ya bodaboda tukimanyi bulungi nti y'emu ku esinza okuemployinga abavubuka abangi naye kati tufunye okusoomoozebwa nti omuntu wateekamu amafuta eyasangamu 4,000 n'asobola okukolayo 1,000 kati wassaamu 10,000 ekinene nnyo asobola okukola ate 10,000 zennyinyi z'ataddemu. Ono asabye abasaabaze okukkiriza ebisale ebipya bino kubanga embeera y'amafuta n'emiwendo gy'ebintu nabo bagiraba. Manyi nti bakasitoma baffe nabo banyigirizibwa naye they just have to bear with the situation because tulina okikkiriza bulungi nti pikipiki nayo amafuta yo tesobola kukendeezaamu okunywa yaayo olw'okubanga kasitoma akaabye. Naffe it is the situation which dictates ne tukikola mu bulumi obungi okwongeramu akasente kasitoma abeerewo naffe tusobole okubaawo. Kiba kya nnaku nnyo okuddayo ka n'ogamba famire y'omukyalawo abaana tebaddeyo ku ssomero nti ambadde mpisa bivulu nga nsanyusa kasitoma. Yakulira ebyokwerinda mu kibiina kino Kakadde Issa agamba nti singa embeera tekyukamu abavubuka abadde beenyigidde mu mulimu guno bandyesanga nga abamu bayingidde obuzzi bw'emisango mu bitundu byabwe. Gubadde omulimu omulungi ennyo olw'ensonga gubezezaawo abantu baffe abavubuka bangi ne gubaleetera okubanga babeera bize nga balina emirimu. Naye kati ate mu maaso wano kituliko kati gye gulaga tulaba nga gugenda gukaluba guzibuwala abantu bangi abaguyingiddemu ate nga n'embeera y'amafuta eyeeyongedde. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Naye bw'anajja ku kkubo ssente ne zimubula ekiddako agenda kuteega bantu kuba butayimbwa olw'embeera eriwo mu ggwanga.